Haleluya. Masuze mukyabe mikwano obulamu bugamba ki? It is a Friday. Ennaku z'omwezi? No. Yes, it's a Friday, ennaku z'omwezi mwenda. Omwezi ogw'10/20. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Wasuze otya mukwano? Gamba otya ddiya? Obulamu. Kati ndaba waliyo akedde yazuukuse na ku mwende, teyazuukuse kusaba naye kulowooza olunaku lunaatandika lutya, bannange oba nnaalumalako ddi, bannange oba ngenda dduyita mutya, bannange oba ntandikirwa, buli kimu alaba. Naye Bayibuli egamba nti okweraliikirira kutta omusirusiru, ky'amayinja gazitowa n'omusenyu guzitowa, naye obuzito bw'ebyo byombi okweraliikirira kw'omusirusiru kubusinga okuzitowa. Tibyange, bya Bayibuli. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katusabe. Katonda mulungi omwesigwa, tukwebaza kubanga otuwadde obulamu n'enkya ya leero, ekisa kyo n'okwagala ku by'olina gye tuli. Nsabe nate era ogyogere gye ndi ne baganda bange taata, ekyo kyoteeseteese eri obulamu bwaffe olwaleero. Katonda wange, nsabe ky'oba oyisa mu kamwa kange taata, kigambo kyo nga bwe kiri ekikoze, nsabe tuleme okusigala kyesimu nga tuwulira ebigambo bino ebyoteeseteese eri obulamu bwaffe olwaleero, ku bwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Isaaya 5:17. Ani atayagala lunyiriri olwo? Nga twepika. Tewali kyakulwanyisa kiweeseddwa eri bulamu bwange, kinaalaba omukisa. Mukama waffe tulwagala, ani atalwagala? Ani atalwagala? Agambye tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olulikugolokokerako okuwoza naawe oli lusinga obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi, bw'ayogera Mukama wange. Waliwo ebigambo bye njagala tulowoozeeko enkya ya leero. Teri kyakulwanyisa kye baliweesa kiraba omukisa eri obulamu bwo, naye ogenda kwekuuma otya okulaba nti twekuumye tutya okulaba nti ebyokulwanyisa ebyo bye baweesa tebiraba mukisa gye tuli. Ekyawandiikibwa kituufu we kiri era kikomekereza kigamba bw'ayogera Mukama. Naye kati weekuumye otya okulaba nga buli kyakulwanyisa kye baweesa tekiraba mukisa, nga buli kigambo ekikwogerwako oba ekikulangirirwako nga tekiraba mukisa, naddala ekiri negatiivu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tulina okubeera nga tukuumye emitima gyaffe, kubanga Bayibuli egamba nti tukuume, onyikiranga nnyo okuuma omutima gwo kubanga omwo mufa ensulo ez'obulamu. Kati tulina okukuuma emitima gyaffe, tulina okukuuma emitima gyaffe, tulina okwerongoosa, tulina okuleka ekibi, ebyo byonna olaba nga biri munda mu ggwe, ebyo byonna nga tukyalina ekibi, tukyali mu butali butuukirivu, tuyonja ebirowoozo ebibi, tutabanguse, tujjudde ennaku, ebyo byonna loopholes ezo z'owulira kwegamba bye bikola ng'ebisumuluzo okuggulira Setaani okuyingira obulamu bwaffe n'okubufuga n'okutucunga. Naye ebyo byonna bye biba tebiri mu ffe, amazima teri kyakulwanyisa kiweesebwa gye tuli. Era abaloga batuuka ne bagamba naye oyo mulogo, oba alogera wa? Bannange tumuloze tukooye.
abalala owulira bagamba n'ogamba nga balaba bakulangirako tolizaala tolifumbirwa tolisoma naye bagenda okola graduation obufumbo gawuni ng'ogisamba abaana ng'obazaala okitegeera lwaki enzigi ezaali zirina okubiyingiza kwegamba oziggalidde ebweru w'obulamu obwo ekyawandiikibwa kino ne bwe tunaakyogera emirundi 100 olunaku nga tetusaanidde mu maaso ga Mukama buli kye banaaweesa tugenda kuba ng'ekibuga ekitaliiko bbugwe ow'eddogaali agolokoke liyingire ow'amayembe asindike bannange n'anaayogera ekigambo naye akituukirire okitegeera lwaki enzigi zonna nzigule endowooza mulimu wekyafu ennaku ekujjudde kwegamba sitaani aba afunye omwaganya awo ye bw'ayagala okutuula awo Mukama waffe omulungi yeebazibwe naye agambye nti buli lulimi oluligolokoka okuwoza naawe oli lusinga kwegamba ng'oli bw'agamba tolikola bwoti nga naawe ogamba nkimmenya mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda gwe nsinza alina pulaani eri obulamu bwange pulaani y'omubi teerabe mukisa eri bulamu bwange olwo ng'okimmenyeewo era nga tekiraba mukisa buli lulimi olwogera ekitaleeta bulamu gwe agambye nti tugenda kuzisinga lwaki agenda kuteeka amafuta ku nnimi zaffe nga we can cancel every negative word that is spoken unto our lives Mukama waffe omulungi yeebazibwe naye kitandikirawa nga tuvudde mu butali butuukirivu ekibi nga tukitadde wali kwegamba kwegamba nga tutambula nga ddala abasaanidde Mukama waffe omulungi yeebazibwe lulimi ki olubadde lukugolokokeddeko abamu okankana olw'okuba nga ate munange bagagga ye abo balina n'essabo ng'olina Katonda 1 John 4 agamba nti great is he who is in me than he who is in the world kati Katonda gw'osinza ali munda mu gwasinga ago amasabo g'otunuulira mwate alina ssente ate omanyi tubatya nnyo abo batusingako levo olaba anyirira mulungi nnyo ssente alina tambula atudde bw'aba alinamu gali amaanyi ag'enjawulo n'okankana naye nemwanaabeera nago gonna buli lulimi olugenda okugolokoka okuwakana naawe okubuuza naawe ogenda dusinga bino abagagga bye bali enguzi bino banyaga ettaka ly'abantu bambi bwe woonooyimiriranga ng'adiba n'ebisente bye babimuyeeko naye ate ng'ekikyo kisigaza Mukama waffe omulungi yeebazibwe lwaki waliwo obukuumi ku kikyo Mukama waffe omulungi yeebazibwe agambye obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe buva gyendi Mukama waffe omulungi yeebazibwe ffe tulina kuwangula bayibuli egamba buli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi kati we are created in God's image twazaalibwa Katonda kati nno waliyo n'abamanyi ogamba Katonda tazaala twazaalibwa Katonda Mukama waffe omulungi yeebazibwe so tulina okuwakanya n'okuwangula buli ekigolokoka eri obulamu bwange kati njagala okulekera ekibuuzo okubuuza ekibuuzo kiki lulimi ki olubadde lugolokose abamu ku mirimu abamu mu relationship abalala mu bufumbo abalala ku mawanga otukanisa nogamba naye muganda wange yakola bw'ati naye n'omunnayuganda munnange mbalaba abaana nagamba munnayuganda munnange eyankoledde kino ku kyeyo yeyandiddemu olube yeyampayiriza nentuuka ku kino kitegeera naye bwe tunneekwasa Katonda ne tudduka ekibi
byonna bagenda bikola naye nga tebiraba mukisa. Lwaki tugenda kubaako obukuumi n'ekisa ekyenjawulo ekimenyamenya ekifafaaganya buli ekibadde kigolokoka eri obulamu bwaffe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tebwabe nga kyakulwanyisa. Ekyokulwanyisa ekyo tekigenda kulaba mukisa ng'ow'amaanyi ali munda mu ggwe. 1 John 4 nga bw'agamba nga mwali naye agenda kubeera munda mu ggwe atya nga tokyayomba. Omanyi abamu tumanyi okuyomba, noyomba ogamba oyo Katonda ali munda mu nze ajja bankolerako mujja kumuwulira biki. Mukama yeebazibwe. Naye buli bw'otabangukamu bw'oti n'oyomba ng'ow'amaanyi avaawo kuba abandaba nti osobola okukyemalira oba omulazeeko nti I can handle this. Kati ye kyakola nga yeeyongereyo ekiddako kisitaani ng'amegga wangi. Ow'amaanyi oyo bw'ogamba ali mu ggwe oluusi tumanyi n'ogamba w'amaanyi ali mu nze okusinga oyo ali mu nze, naye nga yatuvaamu dda myaka na bisiibo. Ng'oluusi azze wali na ku bbali ng'agamba kale ono singa amanyi yanditeredde n'enzira munda ye kubanga setaani kyamutegekedde takimanyi. Busungu, bukaawu, kuyomba, lugambo, birowoozo bibi, nnaku, byonna ebyo bibeera munda muffe. Ow'amaanyi tabeera munda muffe. Ate ow'amaanyi waatuula wabeerawo ennaku, tekisoboka. Ow'amaanyi empologoma yayita atule mu ggwe nga mulimu olugambo, never. Era tujja kukoma ku byawandiikibwa naye nga buli kibwesebwa kiraba omukisa nga buli atwesimbamu yatuwangula. Lwaki? Ow'amaanyi atukuuma atuvuddeko. Nsabye mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, olwaleero Mukama otuwe ekisa tutandike okutambula nga bwe kigwanidde. Olwo nno buli ekibadde kiweesebwa eri obulamu bwaffe tekigenda kuddamu kulaba mukisa. Era nsabye omusumba omulungi oteekamu mafuta ku nnimi zaffe kubanga ogamba nti okufa n'obulamu biri wansi wa nnimi zaffe, nti n'abalwagala banaalya ebibala byalwo. Taata kyenvudde nsabye oteeke amafuta ku nnimi zaffe olwaleero. Buli lulimi olunaagolokokanga okuwoza naffe mu bigambo ebyokutulemesa, ebyokutulwanyisa, ebyokukola ki byonna in the negative way, Katonda wange tuzibwangule zonna mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabidde. Amiina. Mukama abantegalire musiibe bulungi.